ng'aba Plascon tulina essanyu lingi. Tumaze emyaka kati tugenda mu myaka 5 nga tuwagira ttiimu ya Vipers era twasalawo nga Plascon okugamba nti ffe ngaffe tetusobola kumanaginga ttiimu wabula tulina ttiimu ze tulabye ezisobola okutambuza omupiira obulungi ne governance structures ennungi n'enteekateeka zaabwe nga nnungi era nga zikwatagana n'ebigendererwa byaffe era ne tusalawo tutte omukago nabo nga tuli mu myaka 5 tulina essanyu okubeera nti bazze okutukyalirako n'ebikopo bino naye ate si kukyala bukyazi wabula okugumya era n'okunyweza omukwano wakati wa Plascon ne Vipers. Mu Buganda tumanyi nti tosobola kugamba nti oyo muntu mukwano gwange nga tokutuukangako nawuwe tobeerangako naye kulya kya misana. Kiba kitegeeza nti amaanyi gonna ge tutaddemu gapayinze off, so ze ndowooza kituwadde amaanyi ne motivation y'okulaba nga tugenda mu empaka za Champions League. Tulina ate kwongeramu ddala, tetulina kusumagira kuba omupiira wabeerawo level, so tulina okwongeramu ddala tulabe nga level yaffe ye ya Champions League.